Mbalamusiza nnyo mwenna abangoberera ku Facebook. Ekindeese olunaku olwaleero si birungi. Naye nga embeera yonna yonna mugitegeera maaso. Mwalabye bannange batabani bange babakutte olunaku lwajjo bizonto. Era wetwogerera abali mu custody abanaffe abakuumaddembe. Era bali mu ba interrogating at the same time bagenda mu maaso n'okusaakinga. Newe njogerera kati right now. Wali kigenda maaso ku kiralo police wali emmotoka ya kidomoole bamuleese bachekinga balabe kiki ddala emmotoka ye erimu biki banoonya scripts ezo banoonya biki bye bakozesa nongo obujulizi bayinza okukozesa mu kooti. Si byangu naye nkimanyi bikijja kuggwa. Naye twesabire embeera eno tujja giyita mpolampola. Naye gwe ali eyo oli ogamba mutino oli munyiivu olw'okuba ekyo n'ekigenda mu maaso olonza ali nabo akola nabo. Ate jjukira ndino abasajja bano bwe mba sikoze kwegamba siri nabo maana ebintu ebitambula. Era nsuubira ne kumanda oyinza okumpulya nga ndinzekka nga nkola nzekka era ojja kuwulya nga si byangu. Naye embeera tujja gigumira mpolampola tujja kukiyitamu nga Katonda ye mubeezi. Ebisigadde byonna byonna updates z'abatabani bange bana bizonto mujja genda ku YouTube channel yange mu subscribing bagiyita Omulangila Ndausi live analysis. Omulangila Ndausi live analysis ojja kuba olaba byonna byonna nga bigenda okubeera batuuseewa bagenda wa byonna tujja bimanya bagenda mu kooti oba nedda bagenda bawa bail oba nedda kiki ono ali atya mbeera ki byonna tujja kuba tubimanya. Tulina okuyiwawo omubiri bantu baffe bana kulaba mbu bizonto biteebwa ne bakomedians bonna bonna beegase wamu okuba muti balwanirira bakomedians bano babizonto naye nga kijja kuggwa nga Mukama ye mubeezi buli kimu kijja kutereera.